Sebu nkola weta ate ku simu. Omanyiko obukoti obwo buli olabanga nkuute ekitabo kino nsikya nkofuna esimu nkofuna kwobika. Nkate kitalo bananke neta sebu. Kati era oba ofiiritwa batufiiritwa batukana n'okenda osiika njagala sente zange. Landlord sente zaki? Sente zaki? Ennyumba ky'osulamu yakyakyawo oba yakitaawo asaala nyoko. Ne landlord. Mwagala tuleetera bizibu kiki kye mutwagaza? Hubati ki? Gye twalikolera batugobayo amaduka bagaggala. Nze nabakobayo. Newaka mutufuukidde ekizibu. Nze nakukobayo. Zino ennyumba sisaamwe sisa buli omuntu ajja kujja amaleko bakabwe basaakende. Kati mwagala tugoba fe tulagewa. Tulinga abatali mu nsi. Wamwe gye babasala temwafaayo. Nze sinnakoba njagala kimu sente zange nange nasimpa bizinesi yange kuukyamu sente paana bantu bafune ekyokulya. Wanga sikyakola. Iko amanyi nze nsije wanga nange bizinesi yange yeeyo. Ngense mu dduuka alyo lyenkugyeko oba iki kyolina. Wano omukulembeze w'eggwanga yatugamba banlandlord mulindeko okubanja. Lockdown yamale kuggwamu. Covid yabire. Yabakampa ku nnyumba ezange oba esise. Tatamuzi. Abape bakira balindako zino zaffe. Nanyini mayumba. Namwe njagala sente zange nabanoonyesa atamwe nka mwebusaabusa. Mwebusaabusa. Wabula musajja gwe nno nawe weekalambaza. Enyu esente ezaki? Nkale. Tetuzirina. Ennyumba ezaki ennyumba musulamu yange. Lockdown egwe tuli kusasule. Tukimanyi nti yo mama buli ayina. Onyumisa kasi ya bulolo. Nze mpere nga ntaka n'emmere. Ntaka na buli kimu kubanga nga nasimpa ennyumba zange. Mubere mwama kese mubere motu kese otono. Mulowose nti omusajja yakwata sente se nasimpa ennyumba amatafwali ka sente. Mumanyino bakuba etafwali kasiya. Nyumiza ennyo gye yava katoloza tetwajja kupangisa. Bwe tuteerwaneko. Wali gye wa sente. Tutuuse okusula mu myala. Nka mwerwanira ku nnyumba saani. Nga tugenda tuwenjeera. Oli mutuufu tatamuza kati obadde oteesa otya? Nka mwerwanirako mutya ku nnyumba saani. Kakati. Sente wali gozirabawo. Mutya kusimpa. Nanyini mayumba. Njagala nkulage. Ninaffe tulina obuyinza ewatu we tusula. Nti ate. Musajja kyawosa obuyinza ku nnyumba ezitali sise. Bulijjo bwe tuba tukola tetukusasula. Mwenula ku president yakamba mugende mupangise ku state house zino ennyumba si za Museveni zange. Teyamanyira na gyena ku kati mwakala akola ti. Abereke yayige musajja oyo abanja banja nnyo. Neda kyemukoze tekiriyo. Alright. Temusobola okutwalira amateeka mu ngalo. No, it's not fair. Now, why have you taken him? It is clear, okay, that ku season eno ya corona obanga oyinayo ekizibu ne landlord yo ogenda wa chairman LOC 1 oba ogenda ku police. N'abanja nnyo. No, hata kama ye ne wankubali ebyo bikyai kama abanja. Mwandi mwe mugenda ne muloba. Tumunyonyo tetatuwuliriza. Kati mumukute mumutute wa. Mu toilet Lwaki muteke mu toilet? Lwaki temugenda ku police yo ba chairman? Chairman abera wana. Tugende tumujeyo. Twende. Nena wasitali.